Basoro n'abalala ba Mathias Walukaga n'abalala so bafutsoja mwebali nnyo mwebali ddala ekyama kitulaga ntenja president bw'abayisiza komanda endala ate nsinga kweyo mumanyi ekyokukola sebo kandidate waffe omulungi tukwebaza webali nnyo tubadde tumuyita kandidate waffe omulungi naye kati MP elect webale nnyo sebo okugumira buli mbeera n'obusajja bwe wakuteekako embeera yonna yonna n'oyimirira. Mr. President, njagala kwebaza abantu abamu era mbasabe bajje bafune ka presidential handshake n'abatanzi n'abakunzi baffe mu Buganda jangu Meya waffe Ssemugoma oyo nno yatukulembera mu Kampala Metropolitan. Meya Sempebwa jangu mbadde nzizaako Comrade Sserubiri naye ate bamwanjidde already nafuna handshake already. Abantu abo nno bakoze omulimu gwa ttendo mu kalulu kano eyo tiimu ebadde ku ground. Njagala nsabe Comrade Ssebuufu ajje Comrade Rovans Alex Lwanyaga jangu nawe mama Osina jangu wakola omulimu gw'amaanyi n'abakwate tebakulangirira naye jangu Honorable Namuga jangu nawe ofuneka handshake ako kubanga wakola omulimu gwa ttendo nnyo. Speaker Zahara Lwirika webale nnyo okuba mulwanyi w'amaanyi abalala ne bamusigalayo naye twakola n'abakulembeze bangi Honorable Namboze Meya ow'eddembe sebo webale nnyo omulimu gwe wakola ogw'amaanyi. Comrade Magala wabadoze wano already, Honorable Latif Sewagala Sengendo, Honorable Paul Mwiru, Honorable Balimwezo, muli bangi nnyo abakulembeze baffe bafulaga beera saagala kuboogerako kubanga bwentandika ate sijja kumala bwe mpita omulala jagamba lwaki ate ffe totuyise naye mwebali nnyo mwebalire ddala. Abayimbi betwali nabo ku campaigns zino sebo kabakutukulaba webali nnyo waliwo n'okikuba nnyo King Saha yakola omulimu gw'amaanyi. Dax Vibes Kapere simanyi oba wali wano naye Big Eye Starboss nkulengera sebo webale nnyo. Rain yaliwo Sibitoka Meya Walukaga obadde wano n'abalala saagala besobola kumenya naye njagadde kwebaza abo abantu si kuba nti abalala tebakola mulimu gw'amaanyi naye mwebale nnyo ak'ensuso. Njagala kwebaza abantu abakolektinga DR forms zaffe mwenna muli wano mbalaba abasinga mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala kutegeeza bannamawulire abali wano singa tetwali na DR forms ezo olunaku olwaleero tetwali badde na MP elect wano kubanga twali ku Tale Center ng'abasajja batandise okubba akalulu nga tulaba kambawo ekyokulabirako. Waliwo polling stations 8 we twabakwatira ku Excel Primary School. NRM yafuna obululu 23 naye basoma 45 ku St. Augustine Ground polling station gye bayita A to M. NRM yafunawo obululu 34 ne basoma 234 ne bongerako 2 mu maaso awali 34 ne babufuula 234. Ku St. Augustine Ground N to Z NRM yafuna obululu 44 ne basoma 244. Ku Kulumba High School O to Z NRM yafunawo 0 ne basoma 13 ne beegabira ku 13. Ku Mperero Primary School polling station gye bayita A to KAS NRM yafunawo obululu 39 ne basoma 7. You can imagine bafuna obumeka 39 ne basoma 7. So nga NUP yali efunye 97 obaffe ne bamusala ne basoma 47.
ku Late Magulu's compound NAM to Z NRM yali afunye kwa obulabirungu 5 nebewa 1068 ku Mathel NAK eyo polling station Comrade Kayemba Solo Jabata yeberako NRM yali afunye kwa obulula 3 nebewa 3 nebongerako 0 at the end. Kumafel NAL to NAM NRM yafuna ko bululu 19 nebegalira bina 400 kakati mu imagine singa tetwalina DR forms zaffe kyebali ba plans okola kubanga ekyo kyebakola ekayunga ne bakyusa DR forms ezimu ne batandika kati yali plan wano naye bwe balabanga kyebasoma tubaye ne tubagamba tulina DR form ne basoma ebyo ne batugirina ne bagivinga up naye kituufu kiri nti baali baagala kutuba era singa tetwalina DR forms zaffe olunaku olwaleero tetwali badde ne MP elect wano. So that was their plan. So njagala kwebaza abacomrade mwena abacollectinga DR forms ezo era twali wano kola olunaku ne batugamba nti JAT ejja wano era ne tukozesa rubber style DR forms anatwali tucollectinze wano ne zivaawo mu dakiika ntono nnyo sigenda babuulira bukodyo ki bwe twakozesa okuziyingiza Tally Center naye mumanye nti lwali lutalo luzibu lw'amaanyi nnyo zayita mu mikono ng'etaano oba 6 okuva wano ku kitebe kyaffe okutuuka ku Tally Center kubanga baali baagala kyoboolaba mu kaluluko bwa president maybe abeerabidde agagasajja aga crime intelligence gatambulanga gawamba abantu baffe balina DR forms kubanga teri kibiina kyonna kyali kikolektinze DR forms nga zetwakolektinga mu kaluluko bwa president bwe bakitegeera nti twali tudeployinze abantu bangi nnyo okupikinga DR forms zaffe ne bawamba abantu era abamu mwabiraba ne bazibajjako era twatuuka ne tubawandiikira ne kanso katanoono ne bazikomyawo ezimu naye ze bakomyawo zonna nga bamaakinzeeko kitegeeza kyekyo bakozesa DR forms zaffe okuupdatinga eza EC n'okulaba nga zikola ki nga zimaakinga nga bazikyusizza. So kitegeeza kyekyo bannange mwabeesimbyewo ku bifo by'enjawulo tulwane nnyo akantu katono nnyo ako ke bayita DR form naye kakulu nnyo okulaba ng'obeera n'obujulizi obwo basebo ne banyabo. Ng'amaze okwebaza abantu njagala kwebaza pulezidenti waffe bannange webale nnyo ssebo okutukulembera. Pulezidenti yatukulembera mu lutabaalo. Pulezidenti yawaayo obudde ekawampe n'agendayo emirundi 3 ekyali unprecedented enjiri n'enyikira nnyo mu bantu mu bannakawempe era wabala bakola olunaku ng'amagye gagezaako okubasindiikiriza naye ne balemerawo kubanga baali bafunye obubaka bwa pulezidenti. So sebo tukwebaza nnyo olwa leadership eyo gye watuwa. Nga bwe ngambye olunaku olwayo ku TV bagezaako okubba enjovu baali balowooza bagenda giteeka mu kaveera naye ne beesanga tebasobola. Era twali ku polling stations zonna ba RDC ne bazitekinga over. Twali ne comrades alono ne honorable Sempala Kigozo oyo bagezaako okumugoba ku polling station nkomereraawo. Omusajja RDC yatuuka n'okugoba member wa electoral commission nangamba ngo sikwagala wano commissioner ku kakiiko babeera 7 kubanga bwe twatuukawo oyo gwe bayita Robert Kambugu RDC twagenda ku growers ne tusanga bataddewo embeera kubanga abantu babalaba nga bayingiza ekibokisi ky'obululu mu nyumba eri adjacent kati abantu baffe ne batugamba nti wano waliwo embeera okutuukawo nga RDC agobaganya abantu baffe. Zaala yaliwo nga supervisor speaker oyo n'abalala bangi nnyo bwe bakwatira big ali oyo n'abalala be yali nayo waiza n'abalala embeera n'ateekawo embeera basooka ne bagobawo ne Boserukenya oyo nankubira esimu n'agamba mangu mukye bwe twatuukawo era bwe twatuukawo bwe tuti oyo RDC nange n'aŋŋamba jangu olaba abantu abali wano mu dakiika 2 zokka ove wano nimubuuza RDC kikyotegeeza nti otugoba wano n'agamba saagala muntu yenna yenna wano nga baagala kukwata bokisi eyo bagireete bagyeko eno yaliwo. Kakati kyenakola ne neetegulamuko nempita
ba commissioner bakakiiko k'ebyokulonda ne bajja RDC n'agamba I will not allow that. You can imagine the impunity. Nga tugamba ba supervisor balina okubeerawo ne balaba ebigenda mu maaso. RDC n'agamba I will not allow that. Mukumaliriza n'amugobawo commissioner wa electoral commission gwe bayita Dr. Simba. So that is the impunity we are talking about. Ate aba RDC betwasanga ku nyumba eyo betwagenda ne lopu be bali mu kuteesa kulaba butya bwe bagenda okubba akalulu ne tubagwamu naye tebagivinga up kubanga balina ebiragiro okulaba nga badikiralinga candidate wa NRM bayibuka okuluku. Kyova olaba Katonda yatusaasira abantu baffe ne babeerawo. Kakati Museveni ayogera ku investigation. Reason lwaki tasaba investigation ekayunga Omoro Oyamu n'abalala batukola ebikolobero byebimu kubanga eri babba ne beerangirira. Naye ku luno babba ne bateekamu ssente ne bakola byonna naye okumaliriza ne beesanga tebalina bwe bakikola. Mwalaba nga General Museveni agenze Kawempe naye abantu be yali addressinga nga bali ku byabwe batunula eri nga ali ku lwale nga babajje mu bitundu byonna eby'eggwanga nga wali bagamba akalawansi kaffe tukafuna ddi ne tuva wano. Kati ekyo kye kisinza omunyiiza ne bimulaba byawandiika. So tulina abantu baffe abakosedwa bangi nnyo bano bemulabye sample wenjogerera abantu baffe 18 bakyali mu makomera ag'enjawulo be bakwatako olunaku mwalimu ba agenti baffe n'ebirala. Tulina n'abaana baffe 2 Mumbya Hussein ne Abdushaku be bawamba tetumanyiwa we bali up to now. Bakola buli kimu